baliwa kachaba chisala muliwa bachisala banange mulilida wa. I would get to a point where it was I don't know what was happening around me, but it felt very suffocating. And I genuinely was over it. And it was beautiful, but I was like, now it's time for somebody else to take on this responsibility. Cho ekigambo kingi kibadde kiyitingana eri ku bufumbo bwa Stella Nantumbwe ono former Miss Uganda awamu ne omwami waffe Sayid. Kati olwaleero mukwano tula oberenga munange otegeera kiki ekitambula esides eyo. The Union Media Hub ignites. Saidi, Mr. Bukenya, my love. From the moment you walked into my life, Saidi wa. Vow to cherish your strength. Kakati muli eyo obufumbo bwa Stella bubazunza omutwe mugamba kiki ekyagenda maaso mugamba nti what went wrong jali oba taliyo. To guard your heart. And to treat our marriage as a sacred gift. Senga si copyright nandibadde mbazanyira obwo bugambo paka gye bugwera mutegeere mwana ebirayiro bye yakuba ku lunaku luli bwe bamutekako embaga ya Holy Matrimony awo wonna. Welcome back to my YouTube channel. Kwanyiriza nate ku The Union Media Hub where we are all about marriage, faith and motherhood. Yes, fe mukwano twapatana okubeera nga mune tubaletera emikolo gy'embaga happenings ku social media awamu ebyaba bamama abaana ne biba bitambudde mu makanisa sides eyo. Olwaleero mukwano byo ebya Miss Uganda, former Miss Uganda ono nga Stella Nantumbwe gwe bakuba embaga omwaka ogwaggwa ate ng'embaga yanyuma nnyo byo biyitingana side eno neeri. Naye nga sinabagenda mu maaso okubeera nga mune tuwanja ensonga mbasaba mbeere nga mukwano musubscribinga ku The Union Media Hub mbagambye we are all about marriage, faith and motherhood. Video gimpereka like ebeere munange ng'esobola okubeera ng'etambula oba ng'etuuka wonna wina okubeera ng'etuuka ate era nkusaba nti munnange notification bell giteekeko nti buli kaseera bwe nteekayo video ekwatagana ku ebyo bye njogedde ogenda kubeera omu ku abo abasookera ddala okubeera nga mukwano ogifuna. Kakati no mukwano tugenzeko ku sides z'obufumbo eyo nga nno ebibadde biyitingana sides eyo nga zigamba nti nno omugole wange eyasingira ddala okunyumira omwaka ogwaggwa Stella Nantumbwe ono nga yefuma Miss Uganda awamu n'omwami we Mr. Bukenya Sayid nga gagambibwa nti nno munnange obufumbo bwaggwawo dda nga bagamba nti nno munnange teyamalayo na mwaka era amazeyo emyezi 3 gyokka nabeera nga munnange obufumbo abuvuddemu. Banange ebigambo byogerwa babloga wano ne wali bo era ekigambo kyakitambuza newe njogerera nti amazima galabika munnange tufunyeeko kye tufunye era kyembaletedde olwaliro okubeera nga munange mbagamba take heart nabagamba nti nze buno obufumbo mbusabira nnyo nsaba babeere kale yes misunderstandings zibeerawo bayinza banga munne bafunamu ka misunderstanding wano ne wali naye nga things can be worked out. Mwana mwala yalabikiddeko sides eyo nga bamubuuza munne ku bitambula era yabazeemu bulungi nnyo nyini ddala nga bimugenda okulaba mu ka video maaso awo. Ate nate katoke mbalage ba blogger kye babadde batema ekigambo ku Stella Nantumbwe ono ku kye boogera nga bajubisa nnyo but finally mukyala wattu oba Stella wattu avuddeyo n'abeera nga munnange abaako kyatugamba naye mbagamba nti obufumbo tubusabira bannange tubusabira ebintu bire nga bitambula nga munnange woba obisuubidde kubanga tewali ayingira bufumbo kubeera nga abuvaamu. Ekyo Stella my friend tukusabira era tukuzzamu amaanyi nti ebigambo byogerwa naye alina statement yagambye nti obufumbo bwe buli private era tasubira kubeera nga avayo n'abanyonyola bingi nnyo naye byazeemu byagenze okubeera nga munnange ffe ng'abayagala obufumbo bituzaamu amaanyi netugamba mbuno olabika nno olugambo manyi ab'ennuggwa bo abayagala okuba obufumbo bayitirivu nnyo ddala naye kasooka tuwulire ku byogerwa ku bufumbo bwa Stella nate tulire byalina okutugamba ku bufumbo bwe. And there's a chick who said that wagwao after 3 months. Me myself, 3 months. Allegedly. Era Stella. Omusajja yagenda ku trip. Stella najja ne maama we ne baparkinga ebintu byonna ne bagenda. Oh, really?
But when you ask me, Stella Ella Nantumbo is not an easy human being. Yeah, but we don't have to be easy in this world. Yeah, but have some bit of I am mystery Team on you. Galo child. Yeah. Stella Simwang. Ndiku timu ya mwana wobuwala ne Stella But naye are ate we all? akasajja ka era akasajja kenzi kyeneebuuza era teyakiraba Saidi Malaya oba abannayuganda mbaleetera ebyafaayo bya Saidi. Hi, Sammy. Ekisooka Saidi Fax Rich. Anti mubawulira nkimanyi muyinza obba ebimu mwabiwulidde dda nga biyitiŋŋana eno n'eri naye the devil is a liar. Okay guys, so former Miss Uganda gwase Stella Nantumbo nga basinga mumuyita Ella, it's now coming official that ye ne bawe gwe bayise Saidi balabika they are no more, nga just bakamala emyezi nga bakamala okuba embaga tamaze na mwaka bano naye akateeka nti already kiendinze in tears. So omusajja musiraamu omukazi mukatoliki awo ndabira ddala nga that was the first red flag gye bayisamu amaaso bonna. Wabula bakatiriza ekyemyezi era okumakinga kino ekintu okubira like to make the thing look so bad. Amazeeyo emyezi esatu gyokka si mwangu biki babyogedde era obufumbo bwo bujja genda maaso nga bwogebwako si gwe genda okusooka era si gwe genda okusemba naye mbajjukiza nti bwo obufumbo Mukama munange yabuwandulako eddusu n'abugamba mbuno this covenant is blessed. Era abantu bo bagenda maaso okubeera nga munaye bakola ki babuyingira so tobeereyo munaye n'ogamba ate bannange abantu bavuddeyo nange kanveeyo mukwano bo emikolo nkyagireeta basere bubba mu bakyagetinga married era n'abantu bakyagetinga married esides eyo n'olwekyo togwamu maanyi naye kakati kambeere nga mbaleetera Stella nga bamubuuziza ku kino ekigenda mu maaso era mulabe engeri gye yazzeemu nga bamubuuziza ku bufumbo bwe sides ezo. Nkujjukiza nti obatonda okusubscribinga bambi dear subscribinga video gimpereka like ne comment teka waawo munange kino okirowoozako ki then tubeere nga tugenda mu maaso ne video wano wonna. Wagenda n'otukuba akavulu bali bagamba nalulungi tebafumbirwa era biki Bwe batyo era bajja kwogera ensi eyogera. People are here to talk and we welcome the comments. You make us famous. We love you. nga mmaliriza by the way babadde bagamba wavuddeyo Really? nti tewamazeeyo wiiki bbiri Nebaza Mukama nti nsobola okufitinga abantu 4,500,000 mu nnyumba yange gye nsula. Nebaza Mukama but it is what it is. wama bakakasa nti okyaliyo Sisobola saagala ku n'obufumbo wange sabubawa nti yeah, it's not for the public. My life is my own. mwami teyatya kuba atwala serebu Tofaayo. Mukama byonna abisobola. atuleko genda onyumirwa Neyanziza, you look amazing. Thank you so much. Yes, yo mwana mwala bagambe kyagala nnyo okubeera nga akola ki nga abakakasa mbu ate mwogera nnyo abagambye ye we mwogera mu making a famous but I like the fact that Ali very confident we bakimubuuziza teyeekanze tatamwe tali nga bana abatamwatamwa ombo osobola okubeera nga obuusabuusa n'ogamba ono abadde atamwatamwa kirabika kyebwogera kituufu. She's very confident ate alaga nti ebigambo byomwogera tebimulya nnyo which means kiyinza okuba nga munnange musala kigambo kyammwe tayagadde kubeera nga munnange ayasanguza ddala ekigenda mu maaso oba the breaking up oba not naye ku ngeri gya respondinze engeri gya replyinze kiraga nti zozirabika rumors mwogere ebigambo byammwe nze kangende mu maaso nga ntambuza ekintu kyange kubanga obufumbo era ye bufumbo omuntu by the way si muntu nnyo wa public si muntu nnyo wa kubeera nga yemulisa just that of course embaga yali yakabi ate nga nalulungi yakola rounds oba yakola mawulire naye nga si ye muntu gw'ojja okusanga ennyo ku social media oba nga abyogerako nnyo ebyobufumbo naye nga ekintu kyanzizizaamu amaanyi neŋŋamba nti munnange osanga banene bakamwatette bakuno bakola ki basala kigambo kyabwe n'olwekyo Ella nkusabira birungi byerere nate era nkugamba nti if there is anything that munnange happened obanga waliwo misunderstandings there is always time to work things out osobola okubeera nga munnange ekintu okitereeza era covenant yo gye wakola eya forever will do us apart n'obeera ng'ogitambuza bulambalamba sides eyo ebyo nono mukwano bye mbadde mbaleetedde olunaku olwaleero okuviira ddala
sides ze ku social media nga munange kubibadde byogerwa ku Stella Nantumbwe former Miss Uganda waffe era yo bufumbo ye nchiwa utambuza bulungi abutambuza bukwako just that ayagala biteka nnyo mu public oba kubera nga munange abasasamaza Norecho byebyo mbagamba nti we are the Union Media Hub. We are all about marriage, faith and motherhood. Kugamba nti subscribe if you've not yet, do all the nice stuff, like, comment and put the notification bell on so that every time I put up a video you do not miss out. I love you so much for watching. See you in the next video. Bye bye for now.